Anything Media. Omulungi andaba kulamusizaako nnyo bali byonna byotusaako engalo omuzikwala haja butunulu mnyamishafi kulwanga nze akubuzaako Anything Media programu yaffe nganzi the earthquake obunkenke obadde mu week tubutunuulira nnyo ne tulaba biki ddala ebibadde mu week ddala wano mu ggwanga Uganda tutera ofulumako ebweru w'eggwanga Uganda era mu maaso awo tugenda fulumamu nnyo nga twogera ku nsonga ddala ezigenda okuba nga zibeera ku mulirwano naye tugenda kuba nga tutunuulira ku biki ebibadde mu ggwanga wenjukirira bingi tugenda okuba nga twogerako okutandika ekyabadde mu parliament obunkenke bwabaddeyo buyitirivu nnyo ddala parliament okutuula eddakiika 3 sipiika n'avaawo chief justice n'avaawo wamu ne muganda wa sipiika nabeera nga ate boolekedde mu ggwanga lya America okulaba embeera ya sipiika bweyimiridde ekyansinza okunsanyula nti ne president wa Democratic Party Robert Mao naye yabaddeyo okulaba kiki ekibadde ono nno yatulagidde ddala nti kati atandise okuba nga ate akakkalabya emirimu Honorable Francis Zaake Butebi oluvannyuma lwa NUP okuvaayo negamba nti ekyamazima tekyakkiriza mu kkooti z'eggwanga lino Uganda ate beegasse ne Lord Mayor Ssalongo Lukwago naye omu ku abo abavumirira kkooti za wano mu Uganda ekyamazima tezirina bwenkanya gye baatutte omusango guno n'ebirala bingi yatugenda kuba nga tubyogerako naye nzikirize ntandike ne kansala Kwizera Ronald abambulizeeko kansala sebo wange waawo neyanza mukama wange ateera okuddamu okunkyazaako ku mukutu guno gagadde amanya nze Kwizera Ronald nga nze kansala akiikirira abantu ba Kazo Central Zone 2 division ya Fawe Nansana nze nno njagala kwebaza Mukama Katonda nga bulijjo okubanga akyatukuumye nga tuli balamu kiraga nti Katonda wa maanyi kubanga si lwakuba nti ffe tuli bamaanyi wabula lwa kisa kye ensonga lwaki tukyali balamu wano oyogedde ku nsonga nyingi obaoliawo ezikutte omubabiro wekutte mu ggwanga yaffe lino naye nze nno ndaba nga ensonga ya emiwendo gy'ebintu egirinyema enkanda g'omu ggwanga yaffe lino obaoliawo nayo ekutteko nnyo omubabiro kubanga obaoliawo ensonga enkwatirako ddala nga nze mufuna mpola Prime Minister abagambye nti ne biki ebikoola byamapaapaali kituufu nnyo ekira tukisuubira mu Prime Minister oyo kubanga tewali kyoyinza kusuubira mu gavumenti y'abavubi okugjako statements ng'ezo amawanga amalala munange no bwe gagwamu crisis bwe gati gabaako ne interventions egagola naddala ofiisi ng'eya Prime Minister kubanga ateevunaanyizibwa nnyo kubanga yerimu ne ofiisi ey'ebigwa bitalaze kyannaku tulina abakulembeze bwe batyo naye eggwanga liri muganda wange ono agenda n'ayogera nti waliwo abakulembeze abamu ekyamazima nga ye bagwana okukulemberwa so ekyo kituukira ddala mu mbeera eyo okusingira ddala wiiki bwete bwetambudde naye n'olwaleero waliwo ekize mawulire okudda okuwulira emisango gy'ebyokulonda gyonna egyatwalibwa mu Court of Appeal kutandika ku Mande so tutuulidde nnyo emisango mingi naddala nga ffe ab'NUP tuli Mityana tuli wane waffe Nansana wenyini n'omubaka wa Kayima actually yasookamu ku Mande era emisango egyo tugitaddeko amasomo bamutwala mu Court of Appeal Constitutional Court yalulinga nti yawangula ne wali omusango mu Court of Appeal amina neyanzeegi ebyo nno byebimu ku kansala Kwizera byalabye mu wiiki musomesa so wiiki ekutambulidde wiiki generally tebadde mbi etambudde bulungi nga ruling party era aba NRM ffe tusigala tusekiwalinga future ya bannayuganda okuviira ddala ku mukama waffe era mu president wa Uganda w'eggwanga lino etebenkevu era ataddewo embeera yonna yonna naddala working conditions ebitannatereera tutambula era tumwesiga nti bijja kutambula bulungi so linnya tumwebaze Richard musajja munnabyanjigiriza director mulambo wa Creative Junior School
ate era omwogezi w'abakansala aba NRM abatasobola kimekinga naye ate nga b'amaanyi era tusigala ensonga tuzitambuza bingi nnyo ebigenda mu maaso era tuli focused era neebaza nnyo cabinet okuviira ddala ku president waffe Yoweri Kaguta Museveni ne cabinet yonna kirungi nnyo bane programu yaffe obunkenke lise George tutambudde n'obusimu bwe nafunyaawo mwebale kuto Honorable Semujju yabadde questioninga yali speaker Honorable Kadaga obutabeera mu parliament nakyo kyogerako kati ekyo si wandowoozaye waba yamuquestioninze wandowoozaye naye bintu bingi ebigenze mu maaso so mbadde era nyongera okukkaatiriza okubanga ng'aba NRM ebirowoozo byaffe byetuwa eby'eggwanga eri bannayuganda kyamukisa mulungi nti bakama baffe aba NRM batandise obiteekako focus ennyo ne programu yaffe eno etambula gye twogerera eri bannayuganda okubabulira ebirungi naddala ebibagasa n'ebyo NRM byetadde mu nkola era byegenda mu maaso okuteekawo nga parish model bananga abakyala muyogeyoge bitundu 3 ku 100 mwasosowazibwa era luli nayogera nti president waffe yatusuubiza naddala b'abakyala nti kijja kutambula bulungi so tubasaba ku guno omulundi gwokka tuleme bitikamu byabufuzi sente zino million 17 yes neera zijja genda zeeyongera tusigale nga programu z'eggwanga tugenda mu maaso nazo tuleme bitikamu byabufuzi olw'ensonga tutunulidde nnyo okubeera nga tuva mbwavu tulidde nnyo ebintu okubeera nga bitereera ate era kutenkasi president waffe Yoweri Kaguta Museveni tumwesiga era tumwesigira ddala ffenno abakansala tugamba nti tuli ba frontiers tuli maaso era ensonga tuziggusa era tujja sigala nga tunyonyola abantu bannayuganda eri bannakazo bonna okutwaliza awamu nti twasimbula era tukyatambula era future yaffe president kabo yagamba esekiwalinga bulungi ukimu kijja kutambula bulungi sabuni eyo mugula sente meka sabuni beeyi eri waggulu tukkirize esebo gomugula sente meka beeyi eri waggulu naye tukkirize mu sabuni bamubawa bubi tebagula sabuni beeyi eri waggulu naye tukkirize mu kimu kijja kutambula bulungi kuba obulungi bw'eggwanga lyaffe nga president Museveni president waffe gwe twesiga era gwe tukkiririzaamu amina tweyanzeege kanzire wa FDC kansala bangambye tokyayagala gaba switi ensangizi kituufu naye nti wonagaba ababyogedde babawadde bawaayiriza olw'okuba nti obuvunaanyizibwa ennaku zino bungi sikyalabika mu kitundu kyonna naye ng'abangi okumpi era abansinkana switi bamufunira ddala naye kaabaayo okola mukole oba ogula mugule n'omugabira obuvunaanyizibwa bwa mukulembeze okuyambako bakulembera naddala abaana ababato baana abato basanyukira mu ngeri nnyingi waliwo abalya kabalagala waliwo abalya mawogo omusiike waliwo abalya switi n'ebintu ebirala webakwatira ku switi obuvunaanyizibwa bwange n'obusobozi bwange awo ebikyasobola ate oba oli awo bunaasingawo n'emmotoka nja gisaawo twala abaana kusomera amina wiiki ekutambulidde eki alhamdulillah tuli balamu ng'era omuganda bwe bamubuuza wasuze otaddamu nti bulungi newaba yasuze bubi naye kyannaku nnyo naddala bannayuganda tuli mu mbeera esoomooza enakuwaza ekaabya amaziga okusookera ddala yadde tuli mu kaaba njasooka nkulisa eyo maama Naabagereka Sylvia Nagenda mukuza olunaku lw'abakyala olunaku lwaleero Buganda bwekuzizza mu butongole olunaku lw'abakyala omugenyi omukulu abadde maama Sylvia Nagenda Naabagereka wa Buganda mukulisaayo nnyo nnyini ddala ensonga endala gisobola kwerabirako nako ye y'abaganda baffe ab'okumuliraana Tanzania leero ennaku z'omwezi 18 omwezi gwa 3 2022 leero lwe guweze omwaka bukyanga president wabwe omulungi Magufuli bukyanga afa kyannaku nga president mu Africa oba mu East Africa ow'enjawulo era ow'enkizo eyafuga emyaka 5 ensi n'agisitula okukissa mu mutendera oguli yaddeko
okuba nti yafa era nsaba Mukama Katonda mugaziyize kabuli amuwejja na Firdaus. Ekirala sisobola kwerabira ebiri mu ggwanga wano Uganda. Muganda waffe Zaake okuba nti yagenze mu kooti kyanaku naye kyasanyuko ku ludda olulala. Ekyo nga nkimaliriza sisobola kwerabira butayogera ku Ssaabaminisita w'eggwanga lino. Njagala malirize n'ekyo. Ssaabaminisita w'eggwanga lino yakudaalidde bannayuganda ffenna. N'atugamba yewe yakulira yali ayozesa mapaapaali. Kyamazima kituufu kye yayogedde. Naffe bamama baffe be batugamba ne bakitaffe. Naye awo ensi yavaawo. Ensi bwe yavaawo ogwo omutendera ne tuguvaako tugwanye kwozesa sabbuuni omuli Omo n'ekitole. Nekikwewuunyisa mu Uganda nga Ssaabaminisita bwe batugamba nti Muvubi ayogera ebigambo ebikudaalira bannayuganda beebyo. Twawulidde baganda baffe babadde basala ensalo nga bakuleeta ebintu ebiriko wansiko ku bbeeyi enzikakkamuko ate ne babakwata. Kiraga nti waliwo olukwesikwesi okwongera okukweka ebintu basobole okuseera bannayuganda kuba amaduuka gonna agatunda ebintu ebyo ne factory zibikola zaabwe. Sisobola kwerabira baganda baffe Pulezidenti omu yavuddeyo neetonera bannansi olw'okuggala oba okuyimiriza okusuubula amafuta ebbeeyi y'ebintu nayo erinnya. Lwaki Museveni tasobola kwetondera bannayuganda era sobola kwerabira butayogera ku muganda we owe Sudan bwe yakyazizza mu State House n'amuwa amagezi amalungi mu kutegeka akalulu bakategeke mukamazima mabwenkanya. Naye amagezi gawa banne lwaki tagassa mu nkola wano mu Uganda? Nsaba agasse mu nkola kufuna akalulu kamuyanzege ikansala tugenda kubanga tutandika ku bbeeyi y'ebintu ebyekanamye mu ggwanga. Kiki ekireetera nangeri ki gye tusobola okuba nga tukisimadduka ffe ng'abantu singa gavumenti eba tetukwatiddeeko yowayi tuyinza kukola tutya byennyini bye tugenda okuba nga tetwogerako. Katusooke tuwumulemu katini Deputy Mayor naye ayingiddeyo. Katusooke tuwumulemu. The super program The Earthquake Obunkenke wano ku Fit Media. Bateke katulu bwama mbu asesa abantu aberi ni baronda Bobi Wine oyo mulonze waki mbu muyimbi bino sibya kuyimba. Musaba tusobaka eri president waffe timunange tetuli mu mpalana naye tetwamucha wa president tulina buzibu naye okay twagale entebe gyatuddemu naye se mu bubi bino sibya kuyimba munange. Buli lw'omukaaga essaawa 2 ez'ekiro nga tukutuusa ku bannabyabufuzi ab'enjawulo nga bakubaganya ebirowoozo mu biki ebigenze mu maaso mu wiiki. Togisobwa. Kati Museveni ye bw'aba atukubye mu kajjaabu ffe tumukuba right. Omuntu bwakukuba nawe omuddiza. Amina mbakulisaayo mwenna mwebale kubeera nga ate mukyaliko. Tukyali ku nsonga ezibadde mu wiiki twogera ku bintu ddala ebisinza okukwata ku ggwanga lyaffe eno Uganda awo ekisobose tufulumamuko ebweru w'eggwanga Uganda era nga bw'owulidde kansala naye afulumyemuko ne yeewola ku bigambo ebimu ku mulirwano. Deputy Mayor yakatwegattako baŋŋambye nti omukulu takeerewa awula abaako n'ebimukutte. Nsaba omubuulize ku akulaba. Abalungi abatulaba balamusiza mwebale okwekuumira ku Fit Media. Assembly of Brand Deputy Mayor National Division ate era kansala akiikirira abantu abeesimu abakazi olugobattu abeesimu bulijjo baali tebeesiimanga. Beesimu omulundi baali tebeesiimanga. Amina. Wiiki ekutambulidde gya Deputy Mayor? Week tebadde mbi okutwaliza awamu tunyolirwa wamu ne famire ya muganda waffe speaker waffe owekitiibwa Jacob Olanya olw'embeera gy'ayitamu nti batuuse ne ku extent emubika naye katumusabire abeere ng'ate asobola okudda mu ggwanga lye. Mwenga NUP kiki kye mumwagaliza? Tumwagaliza birungi kuba mutonda ffe ate ayina ettoffaali lyagasse mu
ggwanga ate tetwandiyagaliza muntu yenna kuva mulamu bwansi eno mukkiriza nti eggwanga likoledde alina kyagaseeko kuba omuntu yenna olaba ne musomesa alina kyagaseeko asomesa abaana so tumwagaliza awone alabe ku gavumenti yaffe oba oli awo wasipiika ajja kulaba ajja kubeera walaengeri gye birina okutambulamu. Amina. Ateyanza nyo tweyanzeege musomesa nkoze obutabaawo ate njagala tubulire Robert Mao kyakola mu America kumpi neyanze kansala kwizera ayewaddeyo okukitubuulira. Kansala tutandike n'ensonga y'ebbeeyi y'ebintu eyekanamye tuze tugyogerako naye nga tetugiwabudde kati ate kitabuse kubanga kati wekituuka ekiseera oli naavayo n'agamba nti luli deputy mayor yagamba ye takyanaaba simanyi oba takyafuna ssente ate gwali mu finance simusobola kakati neyanza mukama wange neyanzeeke ekyamazima ebintu byonna byonna mu ggwanga byekanani oba oliawo mu Lungereza tuyinza okugamba the prices are fueling up byeyongera waggulu okwekanama kakati ekisinga okuba ekyennaku tetulina na ndowooza yonna oba nasuye mu gavumenti eno nti ebintu bino ba binasobola okuddako wansi. Juzi mwami Museveni yali ku mukolo gwali gw'ekkololo gwaliwa ndowooza gwali gw'ekkololo awo ogw'abakyala noza Women's Day n'atugamba nti olutalo lwa Ukraine ne Russia oba oli awo lwe lusinze okusitula ebbeeyi y'ebintu naye of course otunonya factors era osobola ogiteekamu terimu na factor. It's not in any way a factor tugende mpola wadde okwesembereza. It's not in any way a factor in the increment of prices of commodities in Uganda. Tutya ebintu byonna byonna ebisinza okulinnya wano mu Uganda okusookera ddala they are manufactured here. Ebisinga raw materials zivaawo oli ose noyeta raw materials kankuwa incidence nga butto raw materials n'ebintu byonna ebimukola ebisinga ebitundu 9 ku 10 biri wano. Ensonga lwaki ne mu 2015 Parliament yayisa act number okuwa company etugiwete erimu ku ttaka lyaffe erisinga okuba egimu ku mbalama z'ennyanja na Lubaale mu bizinga esimbeko ebinazi nga kiki kyetwewala nti ebinazi bireme kuba bya bbeeyi nnyo wano mu Uganda kuba ebisinga okuvaamu. It's the primary input mu kufulumya butto. Nekyanaku nti olaba ngeri ebbeeyi ya butto ekyali waggulu. Of course wetuba tunuulidde ebimu ku byetera ebbeeyi okulinnya mubeera mu insecurity mu nsi mubeeramu entalo mu nsi tubadde tusuubira nti yandikoseza Bulaaya kubanga gwe njagala ombuliro lwasse muntu ki wano mu Africa sekudda naye nti gyewasinga amafuta mu Russia webale nnyo kati ewasinga amafuta kati tuzze ku mafuta ago nga bwetugamba naye nga olutalo lwa Russia lwakamala ennaku teziwera yadde 2 ne Ukraine anti olutalo lwali terunaweza nnaku 2 naye lwatandika mabega nzija mukama wange nga lwabigambo naye olutalo okubeera effective ti kati olutalo lutandise tonakweza ki naye twaliko emabega eri nga lita y'amafuta wano egula gumu 2 so kati issue si y'amafuta obeera wamusajja gwe ate gagulanga gumu 2 ewoyima gye bagasimaga kandi anawana kukikizo wane Kampala galinga galayo naye ng'ewoyima nedda mawulire bwe gali tolaba bulabe mawulire naye nga ate njagala omuliro wano mu Kampala kati nzija ne wano mu Kampala gatuukako 8 ne Don petrol station kanjogere ya Don yonge etunda mutwalo buli lita. Kakati mukama wange tuli mu mbeera nti gavumenti yaffe eri mu kusoberwa era wano tubeerawo kuwa Katonda
tutegeragana tubeerawo kuwa Katonda because abakulembeze abatukulembera mu government tebalina solution ku bintu bino. Kati ekisinza okulinyisa ebintu wano mu Uganda ekisookera ddala its inflation. Abantu bangi balina ssente zayingira mu ggwanga oba zayingira mu saturation nga tebazikolerera nga teziriiko ntuuyo. Economically eno inflation ereeteddwa erese nnyo ebintu bino okuyingira olwa ssente zayiwa mu economy yaffe wano mu kalu. Ekyokubiri, amafuta ga bbeeyi nnyo naye jjukira nti amafuta gano ge galwaninga economy yaffe almost ku ffenna kubanga okuva ekalangala bidiko gyeprocessingira ejja kuteeka ebintu ku nnyanja ebale ebiteeke ku mwalo evuge paka Masaka Bukakata ejjiwa kyekimu ne raw materials ezisigaddeyo zigendayo. Kakati ojja kulaba nga gavumenti yaffe eno singa terowooza ku kintu ky'amafuta kino prices are still going to be hyping every day. Ngowuzika gavumenti ekola ki? Gavumenti ekola ki? Bino sinze nandibadde mbyogera. Ate era empuliriza nzija ate era tolowooza nti tebabimanyi. Naye wano mu Uganda waliwo ekizibu nti tulina bamafia ne bacartels ate naku zino nga beegumbulidde n'okubanga bakutta amafuta gano kubanga bakimanyi gano amafuta ye backbone y'eggwanga lyaffe. Ekisooka nkujja gavumenti ekola ki? Gavumenti ekola ekintu ekisooka kye bayita subsidy mu economy. Nakikugambako dda wano. Buli lita y'amafuta gy'olaba gavumenti gonya ku petrol station wet gavumenti erinako enusu 138. Mpuliriza nti kati singa gavumenti ene subsidizinga nega nti ku musolo gw'amafuta guno tutoddeko at least buli musolo guliko gwa nusu ebi kitegeeza butereevu bbeeyi y'amafuta erina okukola ki? Bbeeyi y'amafuta bw'enakka bweti nabali abaproducing ebintu balina okukola ki? That is one of the factors gavumenti kyerina okukola. Naye no gavumenti y'amamu 7 gye tumanyi tesobola kubanga national oil company iyo oba toto iyo amasundiro g'amafuta agasinga mu gavumenti ga bakateruzaabo. Ekyennaku ate bakateruzaabo bali mu gavumenti. Kati tosuubira n'olundi no tokima olowooza nze economist asinga muno mu Uganda we bali bakimanyi ekyokukola. They know what to do. However, they can't do that because they are engaged in that business. Kansala, njagala mbulire ye omuntu wa bulijjo akola atya? Well, omuntu wa bulijjo ekisooka nze nga nze tulina kubabuulira kusigala nga ekisooka bakekkereza nnyo. Ekyokubiri njagala nnyo nze ebintu bino birinnye. Njagala omuti gwa sabbuuni gutugewo ku mitwalo 10 mpaka abantu bano lwe banakitegeera kye tubagambye ng'ebbanga lyonna nti lino eggwanga waliwo abaaliwamu. Anti kati wayinza obba baaliwamba naye nawe ng'osaba ate ebintu birinnye. Njagala birinnye beekyawe nnyo bajjeko gavumenti eno. Mwe balemeredde. Ffe tetusobola kugijjako. Ffe tuliwo ku mandate y'abantu. Era abantu bano balina okutegeera nti eno gavumenti ebanyuunyuuta paka lwe banategeera amaanyi gaabwe bino ebintu bisobola okukakkana. So kati sabbuuni olatuuka ku mitwalo 10 gavumenti evaamu. Webale nnyo omuntu ajja kwekyawa. Tweyanze kansala kwizera. Tusaba Mukama nedda. Tutusaayo. Musomesa. Sebo. Omuntu wa bulijjo omuwa magezi ki ku mbeera eriwo kati? Kakati ekituufu kyo kiri nti tusooke tutunuulire embeera eno ffe nga aba NRM ruling party. Omuntu wa bulijjo. Yes, nzija waawo. Kati naffe okuviira ddala ku pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni several occasions bateesanga cabinet okulaba nga buli kimu kibeera kikka wansi stabilization. Yes. Tetuli basanyufu era naffe nga okuviira ddala ku pulezidenti wa Uganda w'eggwanga lyaffe lino Uganda naye yennyini nakati ssaawa zino mutegeeza bannayuganda ensonga eyagikwasizza maanyi. Kakati nze kyensaba era bannayuganda kye tulina okuteesaako omulundi guno bino ebintu tubiggyemu ebyobufuzi. Tubiggyemu nti ate pulezidenti ate simanyi bannakyema ate bagundu ebyo byonna tubyeyambule tukwatire wamu nga bannayuganda. Anti NRM ye ruling party yekutte bendera okulaba nga buli kimu kidda wansi okubeera nga munnayuganda yeyagalira mu nsi ye. Ekisinga obukulu ruling party nyini nayo embeera eriwo
egikwasiza amanyire ekikubyemu tooki. So omuntu muna-Uganda nsabiddwa okubeera nti mpisaawo nti waki fene tukoseza wamu tuleme kugwamu ssuubi. Pulezidenti waffe batuula pulezidenti waffe batuula baminisita okulaba ngaembeera ekkakali aleme kugwamu ssuubi. Akutte enkasi tumwesiga tumwesiga era mu bbanga eryawala nnyo ebeerekakakanya ekikyo kirina bagamba egenda kukkakana gende kugwamu ssuubi. Ate tetunyo okugendera nnyo ne bano abeenoonyeza ebyabwe fena fena tetuli basanyu ateeraza saponi no. Ekirungi kiri nti tutaddewo programs nyingi ezigenda okusuka omuntu wabujjo palishimodeze baneeta tututeekamu byabufuzi tufuba okulaba nga aba NRA nti omuntu ono atalina ssente naye yeenyigira ku mugaati omunene ngafuna ssente mukusawo. Tuleme tuteekamu byabufuzi nga bano bannaffe abeeyagaliza ebyabwe. njagala ddala kiri practical economical amanyi okuwasa omwase naye ng'ente eyo wevaamu amatabi actually kino kirese n'okuba nti agricultural products wano zetudipendingirako mu Uganda zisigadde ziri wansi. Kati kugamba omulimu gweyagala okuwa ensigo z'akasooli nti alinyuba omuwadde sente yebulire ensigo alime naye ng'ate kasooli asigadde yebbeeyi eri ku lunaana. Kati omuntu oyo yeetaaga kilo z'akasooli nga 20 okugula omuti gwa sabbuuni. Eyo parish model gy'abantu mu bwavu gwekirabite wandirese okuleeta abantu bano ababisibirira tuli mu mbeera enjigiriza omuntu tasobola kugula sukaali tasobola kugula sabbuuni atuuse ku kugenda ali mu kugamba parishimoni kiringa okuweesa omuntu omukono okumuweesa omukono gwa joze n'omugisaako ogwakona bw'okwata milioni 17 polisi bamukangereze ku mulumba gwakazi tulinamu ebyalo 6 lira milioni 17 sigabanyemu ebyalo 6 buli kyalo kirimu 1.7 naawe omuntu omu nenkuwa kakadde kawesaawa 17 kale 2.7 naye nenkuwa kakadde ng'omuntu essaawa eno nenkugamba genda obeeko ebintu by'okula osobola okudda nga tojuza na kibeera kino parishimono bwagattamu embeera gye tulina ya inflation ali awo nze simanyi NRM kakati mu Lungereza tulina kyetugamba every effort counts. Tuleme kutunuulira buli kimu kyonna tukiteekemu ebyobufuzi. What is your effort by your government? No, I'm looking at an effort. Prices of commodities are going. I'm looking at an effort which is counting. Parish model bweba luli twali mu myoga nga giri kusaza ku county. Emyoga kati tukiridde no bali mbudde bwange. Emyoga gikwataganira wane bali mbudde bwange. Otulage parish model gyekwataganamu ne sabbuuni alinnye. Omuntu wa leero n'abyatya ne parish model. Ati kati kyetutunuulira lwaki ebintu ebyo mbigasse mbireese nti effort eyaleetebwa gavumenti yaffe ya Uganda gyetukkirizamu era gyetwalonda impact kiki erina ku muntu wa wansi. Parish model bagireeta bategedde nti emiwendo gigenda linnya. No, parish model ze zino programs gavumenti zeyateekawo
okulaba ng'omuntu yeeyongera kasente mu nsawo nti embeera bweti gye tulimu ffenna gye tukaaba naffe aba NRM mu kitunyiga nze ogenda nengula sabbuuni ne mugula kanaana kuba mutwalo ne wemba wa NRM balimbudde wange modulator ndoza bayika bakuwana so kati bwe tubeera nga effort eyo yaleetebanga so kyendeeta lwakuba bano banyiigirira mbudde bamala ebyo ebya gavumenti bano bambi babaabuwe tebagala kuwulira era bo bajja tujja kensabe kino tujjandooza okuyamba munnayuganda oyo ekitugera kubanga yakyo nkirina eyakuba kimo bo bano olwedi bagikuolwedde era yakunyonyola mbalage nti munnayuganda yawomu essebo kakatisaabwe eno munnayuganda okukitiibwa era nsigala nkugamba nga gavumenti ikiririzaamu naawe atuuliza gye walongira tenkakasa nti wakirondera era pulezidenti waffe ngaali ku nkasi tuleme kugwamu ssuubi gavumenti tetudde gavumenti egenda kukakanya emiwendo zenteesaganya ezigenda mu maaso egenda kukakanya egenda kugera ne producers bonna aba bafunye ebintu wabanga kirimu embeera y'okubeera nti ebintu bigattibwa twogedde ku lutalo lw'e Russia era modulator olwogeddeko bano bannaffe bano abeeyagaliza ebyabwe balemereddwa n'okunnyonnyola omuntu olutalo olw'engeri gye luleeseemu embeera y'emiwendo okukola ki okulinnya kiri on record olutalo ne luba lubadde mu nsi ndala because of fear abantu gye baba nayo n'ababa n'ebyamaguzi bye bandiguza bannayuganda ku bbeeyi eya wansi babihodinga ne babikweka ne babifulumya embeera ekabusi kakati bannayuganda balikuza mulaba abagala okwetutembuli kati bannayuganda magiriza embeera tutunuulire embeera eno naffe tukitemu tulabenga embeera tubeera n'essuubi tukakkana tuwagire gavumenti yaffe eya Uganda tubeere nga tukwasizaamu abannayuganda fenna programu zonna gavumenti zeekaddemu every effort counts embeera ejja kukakkana tetusirise tutunula era embeera tujja gikakkanya oyogeredde abantu aba NRM ku kyalo essuubi bwemunnayuganda akitegedde okubyako bano abawulira obunyamu bwabanga saba minisita mulamba asobola okuvayo n'agamba eggwanga tukoze emiti gy'amapaapaali kanosubira ono teyayogedde no modulator nfaayidda kiyaniga ekyo no njagala kiryaninga kya prime minister kuba nakifolowinze nnyo prime minister ye yawadde example nti bwe yali akyali muto tanagambako munnayuganda no tubeerefena tuli bayivu naye ensonga yawadde example we yali omuto teyagambye nti bane bannayuganda mubalaba abagala enkasi abatayikulenga bamaanyi gazatwa embeera etabusi emiwendo gyekanani banyabo ne basebo abatulaba n'abatuwuliriza ngera bulijjo twaka sooka okusaasira bannayuganda fenna ebyali byalo n'okusingira ddala abakyala b'oyinza okulowoozaako nga bebayamba oba nga bebaddukanya amaka
bamaama banyinaze ne bakyala bange kusingira ddala amasaasi ntegeeza mu bantu wano mu Uganda naddala wano mu Uganda atali maamawo abeera mwaniko abasengaawo aba mukyala oba kuba mukyalawo kyentegeeza nti mulimu abakyala bange mulimu banyinaze mulimu bamaama bange ne basengaawo mbanakuwalirako era abasaasiranya naye nzija ku baganda bange bakulu bange bakitange ne bakojja abasajja tweberezaamu omuntu afuna omusala gwa mitwalo 3 omwezi ng'alina okuleka ssente ewaka alina osasula school fees alina osasula rent ne basula alina okutambula ku transport alina okujjanjabako famire sabbuuni wa mutwalo olowooza omuntu oyo ewaka w'abaana asasulako lenti ne begiba emitwalo 9 oba 7 bannange ebintu bino tubive mu kusaaga saaba minisita yazze n'akugirira bannayuganda ffenna kyannaku singa tubadde mu nsi ezitegeerekeka ezirimu demokurasiya singa yali kulidde toyinza kudaalira bannayuganda bwotyo olw'okuba maama otambulira mu bugombe olw'okubanga ennyumba wagifuula supermarket nga bakuwa ebintu ebyobwereere olw'okuba mu covid ne mukuta bannayuganda ebintu bye basonda mwabibba mubitadde mu mayumba gamu mukudaalira bannayuganda kusaba mukama wange nze nkyogedde nga twala yali minisita omubeezi ku byobulamu kitegeeza y'omu ku babbi ababba bannayuganda mu covid nkimanyi bulungi yali minisita omubeezi w'ebyobulamu minisitule y'ebyobulamu ye yayekontolinga buli kimu kyali kikwasaganya ku ekituufu nyo era ntera nnyo kyogera nti kyannaku era kinakuwaddwa abantu abagaanidde okukulembera tukwataganya olw'okuba tebitugatta byasinzi kati nkomawo ku nsonga yange bannayuganda abakulemberwa olw'okuba nti be bagwanya okukulemberwa leero be bakulembera yensonga lwaki tuli mu Uganda etalimu bwenkanya nga saba minisita avaayo n'alokudaalira bannayuganda pulezidenti w'eggwanga n'avaayo n'ayimirira n'agamba nti ekireese obuzibu mpulira mbu kyandiva ku lutalo luno oluli e Russia ffe twalabako ku lutalo olwali e Kenya wano 27 nali mulamu bulungi ku lutalo olubadde e Sudan, Southern Sudan ne Sudan ye Khartoum. E Khartoum tebanaweza yadde emyaka 3 babadde mu lutalo sala babbeeyi ab'entunga erinnya kutuuka e Libya waliyo olutalo nga pulezidenti w'e Libya alina ebbanka namba 1 e Uganda Museveni gye yabba okitegeera yagibba lwaki temwagala kwogera mazima Amini yaterereza bannayuganda yagibba banka yaabo naye kyenjagala mumanyi bannayuganda bano abasajja babi batemu mu bayibuli mulimu akawaayiro akagamba nti sitaani yajja okutta kyannaku okubeera nga pulezidenti yefaananyirizaako sitaani naye mmwe kambabuye bannayuganda bemunaaba mwebase bannayuganda toyinza kuŋŋamba ono okubako kyaŋŋamba nga bamuwadde obugenavo kyagamba bannayuganda agamba mwe bannayuganda abeebase uganda alina abaana kawera yadde 15 Museveni alina amajja gakawera yadde 2,000 uganda abaana ba pulezidenti baganda baffe ne bakita Museveni gaagaana kibawekitano bayinza okuba 2 bayinza okuba 30 alina abaana epulezidenti yekka ow'enjawulo alina abaana abangi ebintu byaffe byaligesezza bannayuganda abiddenga kusa famire bannayuganda mwebaza essudaani ey'ekitundu bayongeza bbeeyi ya muwendo ku ngano
factory ezikola omugaati ensongeza omugaati bannansi ne bagamba ekimala kimala ne bagoba mwe mugula sabuusi abamu temukyasobola kunaaba temukyasobola kwoza temukyasobola kulya yadde wota ya sukaali omwana we waka ayabula mwebasi musaba katonda gyabayamba alidda ddi kyetusobola okukola nga bannayuganda yaba oba ku luguudo wetambula gavumenti ye siyina kyesinaako wiino bemba sikiinaako wiino ne banaga sikinaako kiinirwako wiino banka bemba gye mwagala nemukireki yabba ziri bbiri kulegala modoleta njagala ompe kyansinyole bannayuganda oli weenaale nze njogedde ate era abali okwiso President alina baganda be talina mikwano gye ababona bababali mba mubaana ongambo talina ongambo otya baana The super program, The Earthquake, Obunkenke, one ku Fit Media. Bateke katulu bwama. Mbu asesa abantu. Abeli ni baronda Bobby Wine. Oyo mulonze waki mbu muyimbi bino sibya kuyimba. Musaba tusobake eri president waffe timunange tetuli mu mpalana naye tetwamukyawa president tulina buzibu naye okay twagale entebe gyatuddemu naye se mu bubi Bino sibya kuyimba munange. Buli lw'omukaaga essaawa 2 ez'ekiro nga tukutuusa ku bannabyabufuzi ab'enjawulo nga bakubaganya ebirowoozo mu biki ebigenze mu maaso mu wiiki togisobwa. okudda ku bbeeyi y'ebintu bannayuganda mwenna mukimanyi ekirinyisiza ebbeeyi y'ebintu biri ebintu bisatu be banyaguluza abali mu uganda abanyaguluza mu bannayuganda nga beeyita abakulembeze olw'okuwamba obuyinza bwabwe mubagyeeko obuyinza bwabwe musse ebbeeyi y'ebintu ebeere ku bbeeyi ey'ekigero be bakulembeze baayita bulijjo kwebali era babadde babanyagulula kubanga sabwe tagwanye kugula 10,000 tagwanye yadde kubanga buli ekimukola kiriwa bw'obanga omuntu yalima ebikajjo n'omugano bitundu n'obiguza muganda wo nga yalina obigula oŋŋamba oti sabbuuni olw'okuba factory zammwe mwe mugereke ebbeeyi sabbuuni ali ku mutwalo omuntu yalima ebikajjo yiika 30 takyasobola na kugula sabbuuni kuba bamulagira abisaawe okitegeeza gavumenti kyeyina okukola kwe kunakuwalirako bannayuganda ekkirize nti babbanga bemwawupya abantu emyaka 40 muli baluvu bakikula kyabatakuta mwabba bakitaffe okuva mu nsiko ne mutta bakitaffe ne mukola n'olwaliro mukyabba bannayuganda nesabuni zammwe lwaki temukuta amafuta mwe mugatunda mwe mugasuubula mwe mugakweka mwe mugalinyisa lwaki bannayuganda twazza musango ki tubasasule mwami Museveni ne kabineti bannayuganda twakukola ki nfukamidde maaso ga kamera mwami Museveni tugambe abantu be Uganda kitwakukola twetonde lwaki
lwaki onyagululanga bannayuganda okutuuka ku ekyo abantu banya ate president ye head of family ye president w'eggwanga lino Uganda yanyaga obuyinza bw'abantu obulumi bwe tulina bututuusizza wano mwagala tukole ne muguza abantu sukaali 15,000 ng'abaana b'abantu bafiira mu malwaliro tewali ddagala abaana b'abantu tebalina yadde eddagala lye bajjanzibisa mu ddwaliro tewali yadde sabbuuni bwe boozesa abakyala babadde bakuza olunaku lwabwe Museveni nga pulezidenti w'eggwanga n'okudaalira bannayuganda wali badde okozesa omukisa ogwo gwe wazze okwogera ne bannayuganda naddala abakyala n'obagamba ku lw'obulumi bamama we muyitamu nzikakanyiza ebbeeyi y'ebintu pulezidenti bw'oba wasobola okuggalawo eggwanga ne tumala ku muggalo emyaka 2 osobola kikola bulungi nnyo oba mafuta n'otuula ne factory zonna ez'amafuta abagasuula n'abagatunda n'ogamba nti omusolo be guba gubadde waggulu tugutemyeko ebitundu 5 ku buli 100 sabbuuni osobola okusalawo n'ogamba nti ebitundu 3 ku buli 100 mbajjeeko omusolo sukaali kampuni ezimukola zammwe lwaki mubba bannayuganda amin tweyanza nnyo tweyanzege mbuuza nja kuddamu kuba naze ku lwa bannayuganda wa deputy mayor obudde munzirukako deputy mayor ebbeeyi y'ebintu ebyekanamye naawe ogenda fukamira wetondera omukulembeze w'eggwanga nze ng'omusisi afukamirira babbi naye okufukamira kitegeeza oba omusajja obulumi bumuyitiriddeko era otunuulira bamusomesa bano nga baseka ne weewuunya abasajja bafukamira bakaaba amaziga olw'embeera abantu gye bayitamu kibi nnyo naye ebbeeyi y'ebintu okulinnya gavumenti ene ate nomunaye babbye eggwanga okuviira ddala nga bakyusa ssente nga bakava mu nsiko omuntu eyalina akakadde nga bamuwa siringi 7 babbye eggwanga okuva mu biseera ebyo paka kati bakyatugera ku kiri ate kikizaala musomesa ono tategeera byenjogera yandibadde agumiikiriza manyi ensonga z'abajje nasonga zirekere bajjeno kakati tulina ekizibu mu Uganda nti fenga abasoma economics buli lwe wabaawo a lot of money circulation buli wabaawo sente okuyibwa ennyingi ennyo mu bantu kituuka emiwendo gy'ebintu negipaaluuka era tekijja kwewuunyisa nti buli lwe tubanga twakava mu kalulu embeera eno ebeerawo njagala mujjukire omulundi guli nga mukadde waffe Kizza Besigye akola walk twali twakava mu kalulu embeera eno kati it is a trend buli lwe tuva mu kalulu tukola ki tukisuubira olwaki nti abasajja bano bagenda ne mu Bank of Uganda ne balagira bagavana okuprintinga sente bazibawe bateeke ebisawo n'ebisawo bya sente ezo mu bantu ab'olubatu bajonyese eggwanga naye ndooza twakiwulirako bagavana Mutebire yakigamba no ate ebisawo wawulira wano kamera ne tuziraba nga bafulumya ebisawo bya sente okuva mu Bank of Uganda babitwala ne ku nnyonyi ne bazitikkirako n'eri kyeyagaana kya printingira wano sente naye ekyokubeera nti mukama wamugambye njagala sente bweziti kyamazima abadde nga akikola so ebyo bye bimu ku bitutawaanya olwaleero eno inflation gye tulina mu Uganda mu luzungu gye tuyita hyper kuba mild at least wabaawo akatonotono naye kati toyinza kuŋŋamba nti muti gwa sabbuuni guvudde ku 3 ne gutuuka ku 5 practically okubisizaamu emirundi 3 ekyo kiba kisusse ne ku hyper inflation era bannayuganda eno gavumenti bwetaatereze tugenda kubeera nga ekyali yali Zimbabwe ng'okwata ka wheelbarrow ka sente n'ogenda n'ogula omugaati. That is where we are going. Maya kankuweka information katono olunaku lwaleero sebo waliwo information akwate nakakasiba waliwo noti efulumiziddwa ku mukutu gwa Bank of Uganda tennakakasibwa ogwa Bank of Uganda so mbeera eyo tekiri nti n'abantu bano tebamanyi kyakukola. Tulina aba economics abagezi. Mutebire yali musajja economist mulungi naye
kasita nga bwe tubagamba bulijjo nti ekyennyanja kasita kivunda omutwe eno na wansi kiba kikoze ki kyonoonesa. Eno za gavumenti eri mu kufuba nnyo okulaba terina kyekola amagezi kigowa omuntu wa bulijjo. Omuntu wa bulijjo amagezi galina okukola. Omanyi ffe tubagamba amazima essaawa eno kukekkereza katono ke balina kali ludda wake bamalako mu covid myaka 2 tebalina kakwate ebisi banywe basobole okwetamwa babeeko enkyukakyuka ze balina. Otherwise eno gavumenti terumirirwa muntu. Abasajja beyagala bano abasajja ekizibu kye tulina. Omanyi difference gye tulina wakati wa Uganda n'ensi ziri ezirumirirwa abantu. Wogenda mu nsi nga USA n'ensi endala president bano ono lwakuba mwavu naye bano bannanyini NRM mwavu nabwesawa yonna basobola okumujjako waliwo bakolera naye kati mumbeere bw'ojja mu Uganda abasajja bano abafiiringa nti ba-owning ensi eno tulina abantu mu Uganda ng'ebintu babigulira mu quarters gy'emyezi 3 nti mu myezi ye kwota bwe batenaggwako tebagula bintu. Agenda n'agula kilo 2 eza sukaali n'agula sabuni box gundi ng'ebintu biba bingi nga neno inflation olwayo tebalabawo sinalabawo musangaawo sabuni agula mutwalaemeya kankugambe kino gwalowooza nti abasajja bano bagula ebintu mu myezi 3. Abasajja balina amayumba nga gajjuddemu buli kimu balina supermarket ng'abakozi baabwe bajjayo bujja ne bakozesa tebamanyi na kipimo ki nababigula bawatya tebamanyi na gye babitundira. Bwogera mu nsi ziri president ne bwaba president bwe bagula ebintu ye yeesasulira bills ezo era n'amanya ne bamuleetera gundi n'alaba sukaali kati ali ku ssente bwezi tikiyambako okumonitaringa naye president olwaleero yabadde takimanyi nti n'emiwendo giri waggulu era yeekanze bwe bakubye nnaga kirabika nawulidde luno olutalo lwelwe ayogera ng'omuntu ali innocent ng'omuntu ali ignorant nga n'owulira obulumi ku mutima n'ogamba eggwanga lyaffe lino liragawa. Ku mulyango waayita ng'afuluma State House waliwo amafuta naye ayitawo yeebase. Ekirala ekireese emiwendo okulinnya be ba mafia. Okimanyi nti mu Uganda tulina abantu abacreatingawo kye tuyita artificial shortage. Bagenda ne bagula ebintu ne babigula in bulk ne babikweka. On record Kayindo Otafiire waliwo sukaali we yalinnyira nga yagenda mu magundi ag'enjawulo mu factories ze tulina naga teri kufulumya sukaali yenna gwe mufulumya omuyezi gino wange paka lwe yakwatibwako era naye naavayo naye yakolebwaki. So tulina abasajja nga amafuta bagakwese tukimanyi bulungi nti amafuta ge ga driving economy y'eggwanga naye munayo olw'okuba bannantagambwako munnauganda nga mpunzika gavumenti ya Mwami Museveni nkimanyi bulungi nti bwe mubaamu abantu abalumirirwa bannayuganda basigalanga ku 1%. 99% bali mu kufuna munyago gusembayo kuba tumanye essaawa yonna bakolaki bagenda. Amina. Tweyanze deputy mayor obudde buzirukako. Seconds zino zimanyi. Onazikirizo kiisa. Katugende ku nsonga endala kaseera kwezera. Wuyo oleesa ak'ekkumi. Obudde badde butuddukako. Twagala tugende ku nsonga ya Honorable Francis Zaake. Tetwogera lwaki yagobeddwa. Tetwogera yandigobeddwa teyandigobeddwa. Yasindike yateekayo tweet oba si yeye. Ekifo kino ky'oba komishona nga NUP nga kyabalumye nnyo. Kale neyanza ne mukama wange wayogerako wano n'ogamba nti ekifo ekyo ne waba takirina si kyekyamuweera. Of course. Naye se bali mu kkooti akyetaaga.
kanzija kujawo ku nsonga olwakyali mu kkooti ompadde dakikemu nkuwadde dakika 2 neyanziza era kikazanye kanzikozese bulungi naye nga tunava ku nsonga ey'ebintu njagadde nkutegeeza ofuna information eno nti wano mu uganda government erina ekkolero lya sukaali baliyita SCOL, Sugar Corporation of Uganda Limited. Government erinamu emigabo 5 ne mwami Madivan alinamu emigabo 5 katwandisuubidde nti gavumenti yandibadde ekola subsidy ku sukaali oyo ebitundu byaffe 5 ne tuba tumugula layisi kakati ngenda mu maaso oyogedde bulungi nnyo nti mwami Zaake ekifo ng'akyagala nnyo naye kyanaku nti naawe moderator osobola okubuuza ekibuuzo ng'ekyo era kindagira ddala nti tulina omulimu gw'amaanyi okulaba nga tukyusa eggwanga lino. Mwami Zaake ayina he's a commissioner oba abadde commissioner not by accident era abadde commissioner by law era kijja kundeeta ku ekyo ekigambibwa ng'abantu bebazenga boogera ebbanga lyonna leader of opposition atambulira mu bugombe ayina emmotoka ezimwerekera nzijja mukama wange sagala ondirecting obutya bwenyinaku zimala naye leader of opposition bazenga babeerawo ebbanga lyonna wabadde nga wogenga Latigo Winikiza Betty Awolo Chan nga bonna balina obugombe naye bwe kituuse nti mpuugo waffe WNUP ne kifuuka ensonga nawe oyagala okutulowoozesa okutereeza naye kiri constitution ate si yabeewa twalabeeko ababaka ba palamenti abazaayo sente zakolaki kati okuddiza sente za mwami 7 sente ng'akuwadde miliyoni 2 bazaaloketera ti palamenti yonna ezifuna ezijja ozigulemu ambulensi yazisigaza naye nazikolamu ki yazigendamu mu Amerika kukyakala ne bamukuba ngayambadde ekinu ng'ekyoli omwana Henry kakati sebo okugira nkugamba nti wano mutuuse n'abantu okumanya nga moderator ono ekyamazima oyogedde nti alayika yalya atuuse okubanga atulaga nti n'okufuuka kansala nfuna allowance gye nyina ofuna nga kansala nti musango olw'okuba ndi WNUP naye nga this is constitution kiri mu tteeka kansala okutuula n'ateza abantu be n'afuna allowance nga bwe kiri mu tteeka honorable Zaake okubeera commissioner tutegeragana ate kino nakyo kankikugyeko ekifo ekyo tewali mulala agenda kukitwala alina kuba WNUP anti gwe kyobuuziza nti Zaake ekifo ng'akyagala nnyo nedda ekisookera ddala tunuulira lwaki Zaake ali mu kkooti process eyamugobe yonna yabadde teri mu mateeka kati ekibuuzo ekirala kyensuubira kyogenda okuleeta bulijjo mutugamba kooti za mwami Museveni mbi lwaki zemadukidde nti nkulaba nkumanya entunula tonakimbuza sijja nakukiddamu naye kyenjagala omanye olunaku lwaleero honorable Zaake ayina right yonna okulwanirira ekifo ekyo 1 si kukirwanira nti akifunamu nnyo. First of all, ffe tukkiririza mu nkola y'amateeka wano tewali tteeka takyetaaga naye lwaki alina kireka bwati naye point eri nti tulina okugoberera amateeka kuba ffe ebbanga yonna tuze tukugamba twagala kukyusa gavumenti eno mu mirembe ate mu mateeka yeyekasobola webale nnyo kyo nakyo kireese bwana Zaake si yekasobola naye ng'ekibiina bwekitaddewo kati nkubuuzemu ekibuuzo mwana Museveni asobola wa pulezidenti yekka nziraamu katono mwami Museveni asobola wa pulezidenti yekka lwaki naali mugwereta buli kaseera nze nkubuulidde komishona bwana Zaake waba of course si yasinga however ng'ekibiina ye muteebi waffe gwe tulaba ayinza otukubira ggoolo ensonga lwaki aliko oditi yaffe wali tumuteeka watunuleyo wali sente ziri zisaasanye zitya ekyo kitegerekese yeyekasobola kuba ne si yeyekasobola wabula ffe gwe tulaba mu obusobozi obw'essaawa ekwasobola okera enkyanga afudde kitegeeza commission tebeereko omuntu mulala naye essaawa eno strika waffe wali gwe tulaba asobola okutebera eggoolo mwagala bifo mwagalaki bino bifo biri constitutional lwaki Zaake bwetuuka nti Zaake alina okubeera commissioner ate kifo kandi twagala nnyo ebifo oba bakimugjeeko oyagala nga masemu Uganda tabeerangakaawo oba bakimugjeeko lwaki toleeta omulala bakimugjeeko mu bukyamu kyetwagala okusooka okulwanyisa kati njagala kooti egambe nti Zaake
bamujjako mu butuufu olayo otaleete kandidate mulala nga koti munagikiririzamu nakino kankikugaa tetugenze mu kooti eyo nti tugikiririzaamu nnyo naye twagala okwongera ogiteeka ku testi n'okugirabisa ennyo mudirabisa mpaka ddi era paka abantu tebalitegeera nti balina okukyusa gavumenti mukyalabisa mpaka 240 mpaka lebalitegeera nti balina okulabisa gavumenti eno bagijja nesegojjuka bayogera luli yekubando tetulina interest mu we don't have interest in that. No, fenga NRM ekituufu kyo kiri nti kuba tulina bana okubeera nti aba NRM already bakamishona baffe webali ate bawera ate ensonga bazibuusa kati ensonga no talina kyatulemesa n'omulundi n'ogumu era bw'abanga yagenze mu mateeka ekyo kirungi kyeyakoze ng'omuntu ayina right era gavumenti yaffe ekyo ekiwagira nnyo bw'oba owuliranga yagibwako ekifo kino mu butuufu yes olwabye yakola ensonga esooka yatyobola akakiiko ke yali alina okugenda okutegeeza ensonga zaako n'akatyobolera no omulundi ogwasooka yagenda ogwokubiri ne bamuyita ne bannabateeka be yabagamba temugenda yagaana okugendayo okugusa ensonga okwedifendinga n'asigala ng'abuza ekirala ekyokubiri onsabye bibiri ekirala honorable kyeyakola okutyobola deputy speaker no ekyo already tubadde nga tukyogera no ekyo kyo it has always been a debate kati wabanga kyagenda okusinzirako okugenda mu kooti byonna bijja kujja naye ngaekituufu kyo kiri nti obwa kamishona kyali kituufu okubeera nga tagwanidde bwobeera kuba indiscipline. Anything media. Okay, tusomesa. Yes sir. Njagala omalirize. Kakati maliriza ngamba fenga wa NRM. Kama mkulu ngatana mali. Ensonga bwe yasitutte ensonga ziremu ekibuzo kya. Olimbudde bwa. Moderator. Nsabombuli. What is more indiscipline? Okukola tweet ku mukutu n'okweyerusa. Kati abafudde ku mulamu abeeba abakukuba no wanda bano kakati munnayuganda ekituufu kyo kiri nti discipline kikulu nnyo naye nga musajja mukulu honorable Zaake yagambye no teyamatidde newankubadde akakiiko ffe nga ba NRM tulaba is not worthy era ne babaka banne era abasinga bonna bamuvetinga out no wonder kati yo yes no okubeera nti avaako kwa commissioner kakati bannayuganda okutaasa obudde n'okubeera nti tunyonyola ensonga ezibagasa ekintu kya discipline ffe nga ba ruling party NRM tukitunuulira nnyo honorable ffe okusinziira ku standi yaffe tagwanidde kubeera commissioner kansala kastanzi jawo teyanzeeke ngakuba abaana b'abantu embooko tuli ku nsonga ya Francis Zaake era ekyo sijja kiddamu nanti mubisa byonna tubitunuulira wangira kiraga buzibu wa mpisa njagala tutandikire ku nsonga eno oli musajja wa FDC honorable Semujju Nganda yavuddeyo n'abeera ng'agamba aba NUP nti ekyamazima balina okuba nga bamanya nti honorable Francis Zaake teyali fit for the position era n'okumukomyawo nti nga NUP bwe yasazeewo nti gwe bagenda okuzza era nakyo tekiri mu pipeline ntuufu awo njagala tutandikire siri mwogezi wa honorable Semujju Nganda naye ndi wa FDC munne ate era mwogezi w'ekibiina naye yabyogedde nga mwogezi wa kibiina yabyogedde nga Semujju Nganda honorable omwana osinga ayogerera wali ekigambo tebagamba nti abaana katika negeze kunzi nti abaana ba Lwanga boogera bubi naye tebagamba nti Lwanga ayogera bubi naye abaana be bagamba abaana be era babanga abazadde banno be bawulidde be babanga bakwagala era nga bantu balamu bakutuukira ne bakola nno muzeeyi Isima abaana betuwulidde abasabuka ebigambo be bati
kiki kati oba abaana betuwulidde nga bamukola kiki naye siteekayogera ng'oweFDC senga alangirira oba senga kijja nga ayogera ng'omwogezi wa FDC ku luno bw'aba ayogera taba omwogezi asigala nga weFDC aba tayogedde ng'omwogezi wa FDC kyayogedde kikyamu si kikyamu kiki ng'omuntu nange ngenda kwogera kyange ng'omuki kyeŋŋambye nti siri mwogezi wa Honorable Ssemujju era sigamba nti byayogedde bifu oba bikyamu wabula ngenda kwogera ekyange ekisookera ddala nze nakuwalira wamu ne Honorable Zaake naye bwe nali wano omulundi omulala nina ebintu bye nabagamba si kya bwenkanya omuwaabi nga yavunaana ye looya ye mulamuzi ekirala mu mateeka okugyamu omuntu yenna obwesige gyekiri naye mu ngeri ki mu nkola ki tulina enjogera gye tulina okugamba nti obwenkanya obuluddewo tebuba bwenkanya njagala ffena tukkirize Honorable ani teyatyoboolwa kyesaagala kugamba nti ono ye yamutyoboola oba ono naye Honorable Deputy Speaker bwe yali badde atyoboddwa yali kutte ensonga eyo n'obuvunaanyizibwa kubanga mu obudde buno ye maama w'abaana bonna abatuula mu Parliament nga mu ngeri yemu Honorable Zaake we yakudaalirwa sijja kyogerako ngambye ye maama w'abaana bonna abatuula mu Parliament kubanga yabakulembera obudde buno Speaker taliyo era ye Speaker ate era ye Deputy Speaker naye si kyabwenkanya Deputy Speaker nga gwovunaana okubeera nga gwowozesa si kyabwenkanya ekirala ensala gye wasazeemu omusango maama ddamu ogyetegereze wekka wekube mu mutima yasaze atya bw'obanga Parliament erimu ababaka 5 n'oleeta ababaka abatawera yadde 3 ne batuula ne bagoba omuntu si kyabwenkanya bannange Parliament tugikomyewo mu ntambuza y'amateeka bwe muba nga muli mu Parliament kubaga mateeka muleke kubaga mateeka nga mumenya mateeka ekyo oba kitegeeza nti abamu ababaka tebaagala kiika si butayagala kiika buvunaanyizibwa bwa sipiika ne ba chief whip okakasa nti omuwendo gw'ababaka abagenda otuula mu nsonga eyo enkulu guwera si buvunaanyizibwa bwaffe abalirwa n'okwogera nti ffe tulina okubala omuwendo gw'ababaka bwabadde buvunaanyizibwa bwa Deputy Speaker nga Speaker obudde obwo okakasa nti ensonga enkulu eyo gye bagenda okugira mu Commissioner obwesige ddala muwendo guwera naye bannayuganda kambabuuzi mu budde buno nga tuli mu katyabaga k'ebyenfuna n'akatyabaga k'ebbeeyi y'ebintu ensonga enkulu eyabadde egwana okujja mu Parliament n'olekerera ensonga ezinyigira wamu bannayuganda ffenna n'oleeta akasonga ak'obuntu kasongasonga ffenno batutyobodde n'okusinga ye ffe twalabako wano ow'ekitiibwa omuloodi ng'atyoboola n'akaaba ng'omwana omuto mu maaso ga kamera mu baana be mu bantu abamusaamu ekitiibwa ne mumutyoboola n'olwaliro akyali road mayor sipiika yali avaako ekyokusigala nga Deputy Speaker wano mu Buganda nene yabatwala mu mbuga nitalina gwe yatuga yabatwala mu mbuga kyekiri kye nakugamba nti Deputy Speaker yali ayita agenda mu kooti yali agenda mu kooti nakyogera ne luli lwaki namagezi ago nagamuwa nga mpunzika ebintu ebisinga obungi ku lw'okuba twagala Uganda eyawamu tubikole nga bannayuganda tuleke okutematemamu bannange mpita wano okubajjukiza olw'okuba tulina omugabo mu Uganda bw'okola obubi abaana bo n'abazzukulu bajja kukolebwa bubi bw'okola obulungi abaana bo n'abazzukulu bajja kukolebwa bulungi amen neyanzanye kansala twaha Deputy Mayor obudde bunzirukako Honorable Francis Zaake Butebi ebigambo byeyawandiika birabika kati bitandise okuba nga bireeta obuzibu ali ne Road Mayor mu kooti waawo neyanziza mu kireeta simanyi wamusomesa olidde akasembayo Deputy Mayor abantu tubire ku it's my time to fire
the modulator owulidde akasembayo modulator okola obubi bane abo tebamalira biseera be bannoku baffe okola obulungi abaana n'abazzukulu bajja kukolebwa ntegeeza munnayuganda akuwuliriza deputy mayor kalowoozo ka leero kakati awo okudda ku nsonga ya honorable Zaake ali mu kooti ebigambo bye yawandiika oba ye yabiwandiika oba si ye yabiwandiika ogambye bikoze ki bimuzalidde akabasa tetulina buzibu nakyo kubanga bannaffe bwe basazeewo okukola. Zaake tabadde commissioner by mistake. Munnayuganda member wa parliament alina qualifications zonna ezimubeeza akakiiko. Kyetulina okumanya nti commission ya parliament lwe lukiiko olufuzi olwa parliament. Twabagamba omulundi guli nti abantu bano Zaake ng'omuntu tutunuulire experiences zayiseemu omanye olwaki olwaleero alamulwanga bw'alamulwa. Ndowooza musajja akyasinza okuba mu Uganda muno enfunda ez'amaanyi kubanga Zaake bw'ayimirira nti kino kibeera ekyo. Era ogenze nakulira obuzaako nti Zaake yekka yasobola ku ssaawa eno we twogerera nga bwe nkugambye ye musajja ali fit okubeera akakiiko ako. Kati bamugobyeko. Era okulamulwa kuno kwolaba kubanga musajja ayimirira mu nsonga toyinza kubba ssente ya muli wa musolo olwaleero luno nga Zaake ali kakiiko ako. Kakati bannaffe bano yagambye ratio eri 4/1. Yes. Balina bye baagala okuyisaawo essaawa eno. Era okulwala kwolanya kutukozeemu bulungi in one way or the other nti akaseera kano baali bakatagetingiddemu ebintu bingi naye olw'okuba nti deputy speaker taliiwo oba oli awo bwe banaakomerawo wanaabaawo ebinaabalemu okuyisaawo olw'ensonga eyo. So kiki ekitutte Zaake mu kooti? Kuseekinga justice mu Luganda bakiyita batya? Kunoonya bwenkanya mu gavumenti gy'ateesiga. Kunoonya bwenkanya no ogezaako tetwesiga nnyo balaera bwe tuzetubaga owulira nti etegeeza buli omu anoonya mugaati guno. No tali ku mugaati nkugamba lwaki abalala abali ku bifo aba NRM oba lwaki tebyogerwako. Zaake abadde commissioner nkugambye not by mistake but it is constitutional. Ye mutebi yekka. Ne principal yabudde n'agamba yewalinda mu kibuuzo mwetuba mu kisaawe nebakubwa striker oyinza okuba nga kusaawe eyo gwe gubalabe mu fake media toliimu omu lwaki gwe modulator nze moderator. Lwaki oli omwana ayambadde ekinusi yatuddawo kakati Zaakawo waali kyenagambye nti taliwo by mistake musajja kyakola. Ababaka bano be bamu ku babaka abaavayo ne bagamba nti nze sisobola kuba member wa parliament mu gavumenti etali ya President Museveni. Mungu n'abagerera nekitaba era ne bajja ne babeera ne gwe abamye ekifo ky'obwa MP agenda n'aloopa nti banzibye mu gavumenti yaani kakati kyenyagala omanya tugenda kwesigaani anti kiri bwe kiti kati gwe waliwo kyotomanyi omulalu bwajja n'akubbako engoye zo ng'oli mu kinaabiro n'ofuluma n'omugoba nga bw'oli naawe oba ofuuse omulalu wadde ogoba kunoonya kikyo naye oli mu kinaabiro omulalu azabbye engoye zo ofulumya omugobye nga bw'oli naawe at the end of the day oba ofuuse mulalu. Bano abasajja babbi ffenna tukimanyi akalulu twagabawangula ensi yonna ekimanyi naye olwaleero bw'ogamba nti tuzize tukulekedde ate onaakyusa otya gavumenti gyoyagala okukyusa. Tukkirize nti bannabyafuzi balimba. Si balimba wabula bali calculative. Bwayogera kino ng'akola kiri bali calculative. Obulimba kyeki deputy mayor? Obulimba
obulimba kyeki okitegeera otya obulimba kyekino yewanu Museveni okwerayiza nga obulimba kyeki obulimba olwaleero kwe kumanya nti Zaake talina musango naye n'okufuula omusango. Deputy Mayor, njagala nnyo mpe nti obulimba kwe kwogera ekintu nga si kituufu. Si bwe buli kati gwe olina definition gy'oyagala nkuwe. But I have my own name. Ogwo kibe kitegeeza Mwami Museveni asinga obulimba. Kuba yatugamba omuntu bw'atuuka emyaka 75 nga tasobola kuba president. Kakati waliwo ensonga nga ziri constitutional. Bw'oba oyagala okugoba n'akyemalira kwata obuyinza obwo obutono bw'olina obukozese productively. Tutegeera Zaake okubeera commissioner agende alwanyise bano ab'NRM ababbi bana. Mwene yope temuli mu bazaaka abalala. Kati nkugambye nkubuuza kibuuzo naye tokinzizeemu. Lwaki mu fake media gwe modulator? Lwaki muwulira nga temwagala nnyo Zaake abeere commission? No, of course singa wabeerawo ekiba kizzeewo. Kati tabwe egudde. Zaake omulenzi oli ali emabega wa kamera n'amalajja n'akusikaawo n'avaayo n'atuulawo lwampaka oyinza okusanga ng'omukubi oluyi akoze kyatulina kukola akulinnyiridde mu fit media si gwasinga okutegeera egwe modulator. Come on, come on, information. Moderator. Engabanya jogabanyamu obudde. Abantu obudde butono. Abantu The super program, The Earthquake, Obunkenke, one of Fit Media. Mbu asesa abantu abeeri ne balonda Bobi Wine. Oyo mulonze waki mbu muyimbi bino si bya kuyimba. Musaba tusobaka eri president waffe timunange tetuli mu mpalana naye tetwamukyawa president tulina buzibu naye okay twagala entebe gyatuddemu naye si mu bubi. Bino si bya kuyimba munange. Buli lwamukaaga essaawa 2 ez'ekiro nga tukutuusaako bannabyabufuzi ab'enjawulo nga bakubaganya ebirowoozo mu biki ebigenze mu maaso mu wiiki togisobwa.